Okay, kale tukwaniriza nnyo ku mukutu ogwa CRUZ exclusive. ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Tuli wano ku festival olunaku olwaleero, festival y'abantu abali disabled naye nga balaga ebintu eby'enjawulo bye basobola okuba nga bakola mu society. Festival eno olunaku olwaleero tudde wano okuliraana Stehol munda mwetudde beni mukadde. So olunaku olwaleero egataako ate mbeere ng'ate nkulaga abantu ab'enjawulo abazze naddala bw'osanga ebitongole nga Fida ebirwanirira eddembe ly'abaana, eddembe ly'abakyala, eddembe ly'abantu nga mu Uganda disabled naye oba abasajja abamu basuula abaana oba abasajja beegaana abaana olw'okuba balina obulemu oba abakazi basuula abaana olw'okuba balina obulemu. Fida olunaku olwaleero nina okubanoonya agenda otubuulira Fida bibuuzo bingi nnyo ebyebuuziddwako naddala abanyuula ebyebuuzo ebyenjawulo kati olunaku olwaleero sikiriza mbere ng'ate nkuwandiza ku show yaffe olunaku olwaleero era oyo omuntu atulaba olunaku olwaleero eyanjulire amannyako okola mulimu ki tutandikiraawo. Mbalamusiza gye banyama ne basala abatulaba amanya nze Gatema Agnes nkola n'ekitongole kya Fida Uganda tukiyita Uganda Association of Women Lawyers nkola nga lawyer legal officer stroke legal officer oba leader. Ekitongole kya Fida Uganda kigenda mu meeting emyaka 5 nga kirwanirira obwenkanyankanya mu Uganda okulaba nti abakyala n'abaana kubanga siba tubiteeka ku baana n'abakyala bafuna access to justice. Ebizibu byonna ebityoboola eddembe lyabwe lyonna gikola ki babawuliriza tuzituulamu ne tubala nti tubatwala mu kooti. Buli kintu kyonna kiba kyetukola kya bwereere tetukyajinga era abantu abasinga bazze ewaffe ne tubayamba. Tuyambye over millions of women and children n'abasajja nabo nga mwebali. Nekyo kyetuzze okulaba nga tukola nti tulaba nti abakyala bali mu public spaces beesimbawo ku bitu by'obufuzi babeera nti ne basobola okwogera ne babeera nti ne balondebwa abantu abatuze baabwe. N'ekirala kyetukola okulaba nti tulina puroguramu ey'ebyenfuna tubawa skilling mulimu n'abakyala baliko obukosefu ne bamama b'abaana baliko obukosefu. Netulaba nti nno bali financially independent tebayimiridde ku basajja naye beeyimirizawo bo bennyini ne bateekawo bizinesi ezibajyamu okulabirira famire zaabwe okulaba ebintu bikyuseemu. Ennaku zino ne bamaama nabo bagenze mu maaso nga basasula school fees requirements bagulira abaana ebintu babaliisa. So tuzzeeyo okulaba nti omukazi wa bulijjo n'omwana wa bulijjo etereeza ebinirikika. Awo wennyini tutonda tunaku olwaleero njagala nkuseema bigambo kuba ebibuuzo ku bye ngenda obuuza omuntu ategere bulungi. Omuntu gwe tulina mu ntebe olunaku olwaleero ayogerera Fida akola ng'ani mu Fida? Nze ndi lawyer ku Fida Uganda oba gwe muyita legal officer mu luzungu. Nkola ku nsonga z'abakyala bazze nga balina eddembe balityobodde. Kati nze saawa zino nkolera ekitongole okwogera Uganda Association of Women Lawyers. Uganda Association of Women Lawyers. Association of Women Lawyers. Kati wetunulamu kiri mu Lulatini naye wekitunulira mu international kuba Fida eri international. Eri International Federation of Women Lawyers. Kati ekintu Fida kiri mu Lulatini era kizibu nnyo ekyokufutula mu nnimi ki oluzungu oba Oluganda. So it's International Federation of Women Lawyers. Meaning bali Kenya, bali South Sudan, bali Italy, bali England, tuli all over. Naye kati mu Uganda fetunogoera ina ne chapter ne Uganda. Fida okusinga essira lyayo eriyimiza ku bakyala n'abaana. Yes. Tutandikirawo wennyini. Bakyala bangi bwe tutunuulira abaana bangi bagenze mu Bwakadaama. Bwe tuyiza Obwakadaama nja kukozesa ekigambo bwe kityo oba abaana bagenze ebweru okukola obwa meyidi. Mufuddeyo mutya nga mmwe abalwanira eddembe ly'abakyala ba women lawyers. Baana batulugumiziddwa, abamu battiddwa, abamu tebasasuddwa ssente. Mukozeewo ki Fida Uganda? Nga Fida Uganda tufunye emisango mingi nnyo egirabika nti abaana bano
baba trafficking tukiyita trafficking baba kutusiza nga tebayisiza mu mitendera egikirizibwa mu mateeka abamu si bonna nesangibwa nti bano abakikola baperpetrators baita perpetrators abakukutusa abaana bano ne babatwala mu ezensi oba ne babakukusa okuva country mu byalo ne baleeta mu Uganda wetumala kweza emisango tukolagana nnyo ne poliisi okitegeera nekitaba nti ono omuntu mu ngeri yonna bamusiba n'omusango negenda mu kooti nekola ki ne baguwoza oba n'agenda mu kkomera n'aweereza nga ng'avirawa mu kkomera fe tusobola okukolamu eyo woga omusango tutuula ne tugufollowinga up nga omusango gubeera gwa gavumenti abalala abawala abamu abagenze ne babacokyalo nga bazadde baabwe bazze ewaffe ne batuloopera ne tukola n'ebitone abajjemu ebibumba bazadde baabwe kasa abazadde bajja ne batugamba tugenda ne tukola ne interview kuba interview tugimanyi bulungi tulina abantu nga commissioner for trafficking awo ministry of internal affairs tukolagana nabo ku ministry of gender naye tulinayo akakiiko ako so tugende nga tukola ne ba stakeholders ab'engeri ne poliisi yennyini okulaba bano abantu bonna ababikola ensonga zo tuzituulamu bagenda batya bagenda mu makubo amalungi oba bayisawo buyisiza ekiriwo kiri nti twagatuula ne ministry of internal affairs tulabe nti nno contracts ezimu tuzijjawo lwanawulirako nti gavumenti yagasazaamu contract ya Saudi Arabia naye simanyi wekituuse tetukwata nnyo ku nsonga za trafficking unless omuntu aze n'akola ki n'atuloopera yes so temufollowing unless ng'ojazze tupikinga up abantu bazze ne batuloopera naye ng'essira lyaffe liri ku bintu nga tuli ba lawyers ensonga wejja ewaffe tutensonga nti netukola ki tugifollowing up tulabye abakyala bangi abakyala nga bakaaba ekintu kino omusajja abali talabirira mwana naye ate omwana baagalamu mujjaku naye ng'ate oba oliawo omukyala abadde atoba nnyo ng'alabirira omwana we omusajja najja n'agamba ambako omwana wange kubanga ki omusajja waalina otwalira omwana omulenzi n'omuwala wetunuulira amateeka kyegirina okukozesebwa naddala nga oluusi omusajja abaita afaayo njagala otugira ekifaananyi eka omusajja oyo abadde afaayo naye nga omukyala yabadde abeera n'omwana ddala alina omutwala n'oyo abadde afaayo naye najja n'amunona nga ayagala mwana we wetunuulira amateeka abantu bakikwatawo nti omusajja alina obeera n'omwana ng'omwana alina emyaka 7 nedda amateeka gagamba welfare principle y'omwana omwana abaddewo atya ani amulabirira obulungi welfare principle kitegeeza okubeerawo kw'omwana kuli kutya yeeyagala alya asoma alabiribwa walwala atwalibwa mu ddwaliro abazadde bombi balina okulabirira omwana gwe baleese mu nsi ate omwana ono alina okubeera mu bulamu bw'abazadde bombi okuggyako ng'omu ku bazadde empisa zembi for example maybe amukuba tamuwa mmere walwala tamufaako oba amusobyako mu ngeri yonna oba akolaki omwana teyeeyagala so awo tugamba nti omanyi ono omuzadde tujjamu omwana oyo ono omuzadde omulala akoleki abeere naye n'ekirala ekiriwo nti muzadde ekyasobola okulabirira omwana ono ku mutindo ng'amateeka we gagamba naye tukitunuulira nnyo soye nti omwana newabeerawo wiiki 2 tulaba emisango nga omwana newabeerawo myezi 3 bamuwa musajja mbanga engeri maama gy'abakolaki gye yabayisaamu omwana ono kitegeera naye oluusi otufuna emisango nga gino maama zatugambye omusajja taproviding omusajja ayagala kunjako mwana omusajja tumuwandiikira ne tumuyita mu meeting ku Fida Uganda era bajja ne tutuula wansi ne tudisikasinga era nga bagiyinza nti omusajja nedda jaleeta school fees ajaleeta ebintu by'okusomera ajja kukola ki kutwala omwana mu ddwaliro tutwale okulaba nti no tusayininga agreement bino byokusharinga custody kubanga twaganga shared custody nti maama abeerako n'omwana n'omusajja naye n'abeerako omwana tutuulirira emyaka gy'omwana omwana yabeera 7 years so ogamba maama abeere naye ng'asoma holiday start abeere naye Christmas holiday erinamu emyezi emeka 2 so one of them atwala 1 month naye n'atwala 1 month kize nga kitukolera bulungi era abasinga batwebazizza nnyo kati oba ati tukoze agreement n'atagifolowinga omusajja n'atagifolowinga ensonga etugenderayo wa mu kooti kubanga waliwo incidence ezizze nga abakyala bagamba bwaba omusajja lwiri nga ayagala omwana lwali tamuwa buli kimu
nga bw'alina kimuwanga abeera ne maama. Taata n'agamba bwe mba muganye omumpa mumulabirire. Oluusi nga ne maama oba oli awo talina busobozi busobola mulabirire. Nga maama agamba bw'oba obulira ng'omulabirire ng'ali nange. Taata n'azira. Ensonga ezo muzikutte mutya? Tuzifuna nnyo ezo ensonga era nga wenkugambye tubayita abaami caucuses zaffe ne tutuula ne tudiscussinga ne tubatangaaza ne tugamba maybe omukyala talina mulimu saawa zino naye olina okulabirira abaana kuba okulabirira abaana kwa bazadde bombi nga we nagambye agamba omwana amutwala anti kati ekintu ekyo wagaana ng'ayagala kutwala mwana tabaamu abuyambi ng'ali ne maama we ensonga tuzongereyo mu kooti kooti yo nedecidinga naye ffe tetukola client waffe tumurepresentinga bwereere ne tugenda mu kooti ne tukola empapula za kooti ne tufilinga ne tuteekayo kyetuyita court fees ne tugenda ne tusayininga wa commissioner of oaths ne tumanya empapula etutwala mu kooti ne tulinda kooti ekoleki esalewo kasita kooti emale okusalawo era omwami n'agaana tulaba nti no tulina mods zetutunuulira tulina arrest nga one of them say maybe tusobola muteekayo okiraba bintu bino biri serious yes bimusibya olina okulabirira omwana wo ng'okyali mulamu olina okulabirira omwana wo omuzadde yenna alina okulaba nti alabirira omwana we tumuteekayo oba muno taagala providing oba ng'akolera naddala abo oba nga wenkugambe tumusiba oba tukola twapulayinga ku kooti ne tulaba nti no baatakinga salary ye oba nti naakolera kampani akolera ekitongole maybe oba akolera gavumenti wabera yeekosa kibeera muko hard kubanga tuba tetumanyi nfuna ye naye wabeera ne kampani wabeera nga tino yeekozesa awo kyetukola kumusiba kyekisinga okukola mweyo kuba tetusobola kwatakinga musaala guno weogala muno kooti guno musaala guno bagutemenga wakati maama afunenga buli mwezi gubeera gukola ki gusalibwa wakati maama naafunanga nga zigenda ku akaunti era kooti ewa ekyo ekintu kati wala ntino yeekozesa nkati nga ababoda bo balumbidde nnyo bazze buli tubayita bajja era ne bafaayo ku baana baabwe naye waliwo abantu abalala nga yeekozesa muntu wa business nakuganza sikola abantu ngaabo era mojja tujja okutunulira ejyabeera arrest bamuteekeyo abeereyoko maybe wanaavayo anakola ki analabirira abaana be kitegedde Alan. Yes, okay, tuyifunye enkaayana nange mwennyini ndi wano naye nange ekituufu ogenda kwongera okitwalightingeko nga bw'okyogeddeko wali tufunye nga abamu bagamba omwana omulenzi bamutwalira ku myaka 7 omuwala bamutwalira ku bbanga bweriti bbanga ki era nga bwoli emabega otugambye tewali bbanga ttuufu nenjagala oddemu okitangaaze bulungi eri omuntu nga teyasoma ng'ali eyo naye ngaagala okitegeera obulungi banaye tewali myaka gye batwalirako mwana okitegeera abazadde musobola osalawo n'ogamba omanyi saawa zino maybe ngenda mu bufumbo bulala ono omwana asobola osigala naani ne taata we mateeka abantu bakikwata nti myaka gibeera 7 okuba omusajja si kituufu tewali etteeka eryo lyonna waliwo cases zebaze badecidinga ne tulaba nti taata abamu waliwo n'omusajja gwe bawa baby wa 2 weeks kubanga engeri maama gye yalimu wekati omuntu nga tasobola kulabirira mwana ate ng'olaba ono omwana ekiddako kufa oba obulamu bwe kufuna complications lwekityo omwana omuntu asobola mulabirira okitegeera so tewali myaka specifically nti oba talabiriramu omwana ali mu myaka 7 amateeka gagamba myaka 7 ekyo kiriiwo any age taata alina okubeera mu bulamu bw'omwana abeera asazeewo nti nayagala kukola ki kubeera mu bulamu bwa mwana kiseera ki omuzadde abetugambe eri abazadde abamu nga bayawukana naye nga balina omwana muki mu bulamu bwabwe maama ayagala agenda mu bufumbo bulala taata agamba togenda na mwana wange muleke wano sikuyinaako buzibu naye nga maama abadde abeera bibye buli mwana adde abeera bibye maama agamba ngenda mu bufumbo olwoba bagenda kukubambaga taata agamba togenda na mwana wange oba ebiseera ebisinga taata abadde abeera n'omwana maama agamba oba ogenda funa mukyala mulala togenda na mwana wange ensonga ezo muzikwasaganya mutya ensonga ezo kyetusooka okukola nga wenagambye ffe tumanyi twagala abantu badde wamu tetwagala kwawukanya bantu so tubayita bombi omusajja nawabeera alope kuba abasajja mbajja ne baloopa netuyita omukyala netutuula abasajja bebasinza oloopa mu ey'ensonga nedda bakazi bebasinga naye ngamba abasajja n'omusajja nawabeera nga zze waffe n'aloopa omukyala tumuyita netutuula ku round table wetutuula tuba highlighting nti omanyi amateeka gagamba omwana alina okubeera mu bulamu bwammwe nti yes kituufu
nti kituufu mwawukanye naye at the end of the day omwana alina okukola ki okubategeera mwembi alina okutegeera obuwanga bwa taata alina okutegeera obuwanga bwa maama aye nekyala kyetuteekako essira nti ffe muzze wano naye tewali sayidi gye twekubiddeko kyetutunuulidde bye mulwanira ffe tutunuulidde nti omwana aliwo bulungi okitegeera kyetubatuuza wansi era kitukoledde nnyo nti abazadde bangi nnyo bakkiriza okulaba nti omwana bamusharinga ngoye nagamba tusobola okugamba omu ku bo abeere naye during school time ng'asoma omulala abeere naye ku weekend omulala abeere naye mu holidays maybe zibeera 3 weeks kubanga first time ne second time zibeeranga wiiki 3 tuzikolamu wakati wiki emu n'ennaku 5 wiki emu n'ennaku 5 ani abeera naye nga wiiki ezimu ng'asembayo okugenda kusomesa wati akola naye homework nga badisikasinga bano bo obuzibu bwe balina maama ayagala genda mu bufumbo obulala n'omwana taata agamba tojja twala mwana wange mu bufumbo obulala tubiraba nnyo kuba n'abakyala naye bennyini bagamba sijja muwa kubanga alina omukazi omulala okitegeera tubatuuza wansi nga nkugambye Alan ne tubagamba omanyi ekibaddewo kibaddewo temujja kubeera mwembi paka okitegeera netubagamba omanyi mwina omwana ono tukola kyetuyita road map engeri gye mujja mulabamu ani abeera naye school days ne ba agreeinga okitegeera omwana abeera asoma ani agenda omutwala kusomero n'amudropera bataata ne bajjajja nabo kyekiri naye nga wenkugambye responsibility eri ku bazadde nga bakyali alive lwaki jjajja abeera alabirira abaana ne tufunye bamama mama bagamba omanyi omwana wange kabeere ne mama w'omusajja mother is trusting a stepmother so tumadvise okay sasa ine emyaka nga 3 mwana aweze emyaka nga 7 omusajja muleka abeere naye so that omwana communicate nga omwana abeere ategeera so ogenda maaso n'aloopera maama nekyakyo mbagamba open communication ino communicate n'abaana bajja kugamba kiri watata era nti ne babakubye tebali ammere bajja kujja bakugambe ne wabama bwekityo so kyeŋŋamba essira tulitwala okulaba nti omwana tetumukyusakyusa omwana ategeera nti omanyi ngenda beerako ne taata ne maama kuba tulina generation bataata tebali mu bulamu bw'abaana which is very very sad so tukikola bwekityo okulaba nti omwana ategeera ekika kye gy'aviira ategeera ne maama gy'ali okitegeera ne maama naye kenyini tumugamba kasita holiday etuuka era omusajja tumugamba kasata followinga komawo n'omukazi tumugamba kasata mufollowinga ndagaano mukomeewo era bakomawo kituyambye nnyo nti tucreatinze road map eyambye abantu bangi nnyo yokusharinga custody tulabye abazadde abagamba nti nze omukazi yakwata omwana wange n'amutwala ewa jjajjaawe ewa jjajja ku saidi ya maama nze kye nali saagala omwana baba bamukweka eri abazadde abamu nga maybe bo bali beeyagala naye nga tebanagenda kwanjula tebanagenda kola ki naye omuwala n'azaala omwana n'amutwala n'amuteeka ewaabwe bunagenda ku kyeyo omusajja n'anoonya omwana tamulaba omusajja ne bamugamba omwana twamuteeka mu bajjajja is there etteeka erikkiriza omusajja ogenda okunona omwana mu bajjajja yes kubanga ekintu kiriwo ekiti maama waafa god forbid tata alina obeera abakuzaala quality farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kejenge osasula shilingi 200 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku kuzaala Quality Farm afa mama alina okubeera n'omwana so obeera nti n'ogendagenda wabweru okole mulina omwana n'omusajja mutuule wansi mu discussinge ono omwana omugamba omanyi omwana agenda beera ne maama wange nga nsindikayo se naye nawe sindikayo omusajja abeera akikkiriza weranduda bamukibakoledde naye first priority eri nti tomulekera maama oba jjajjaawe mulekera ani taata kasita abeera nti nalina obuvunaanyizibwa musajja ali respectable talina ngeri kuba tubuulidde emisango gy'abasajja abamu bataata abamu abakwata abaana baabwe which is very sad era nti no character ye eri okay mulekera omwana omuchecking yako kati amasimu gajja
You can call on WhatsApp, you can Zoom call, ochekinge ku mwana we noga mama wo nti kale bera naye ne tukola bwe tuti tetusosokola naye nagamba road map so ogamba ke ogenze wabweru olesewo mama ne taata katono mwana kasomere wa taata for example kasomere wa taata holidays agende wa jjajja okitegeera so that tulaba nti feeding the other motherly love okitegeera yes naye ng'etteka ligamba okubeera n'omwana kwa bazadde bameka kwa bazadde relatives bajjamu ng'abazadde maybe bombi bafudde okitegedde yes wera nga bafudde bombi abo bajja ne bakola ki ne balabira bana naye waba nti taata gyali taata yabya n'omwana nti mama gyali alikiza mwana kubeera na jjajja nga taata we waali eryo teeka asijja gamba muno teririiyo naye kyeŋŋamba nti custody eri mu bazadde ekyokubeera n'omwana kyabazadde bombi basanga nno gye bali balina okubeera n'omwana anti ebyo nkugambye road map eri gye nakugambye tudisikasinga ani agabira n'omwana ng'asoma ono omu ku bajja akugamba yenze oyo ajja akugamba njabeera naye mu holidays oyo nagamba weekend mutuula wansi ne mudisikasinga ne musayininga agreement era agreement bazze bagifollowing obawaako kopi nawe n'osigaza kopi is it allowed mpulira ekintu kino mu bazadde bangi ng'oli agamba naddala abakazi bensinze okuwulira agamba nti nze omusajja yatwala abaana oba omwana naye ŋŋenda nenfuna akafo nga wano ku steholo nenzija nembalabirako wano nemmala nembaleka wano nze neŋŋenda omusajja tansikiriza adde okubeerako n'abaana olunaku olumu gyekiri ezo cases zirina ng'abasajja oba abakazi bagaana oli partner okulaba abaana ng'ayagala ajja amulabeko one day okitegeera wabala kikoze in fact hours ayagala ajje omutwale maybe ku supermarket omugulire omale omumuddiza okitegeera jangu ewaffe tujja kuyamba kubanga ekitulemerera ate nga kyakola ekyo nga yena agambye kooti esalawo kooti ejja kuvaluatinga of course kunyiriza ddembe lya munno omwana mwamuzaala abantu bameka babiri ekitegeeza omwana alina okubeera nammwe mwembi wadde mwayawukana omwana alina okubeera n'abazadde bwe ng'etteeka we ligamba so muno tojja mulimitinga kubanga takola kubanga talina ssente gw'olina ssente okitegeera muno tojja mulimitinga kubanga alina ssente ye talina ssente okitegeera so neŋŋambe abagamba kati gwogenda mutwalo wakati gye bali bangi naye otugambira nti jangu ewaffe tukuyambe tulabe nti omwana ono obeerako naye naye abakyala abazaddemu bavubuka abeesobola abavubuka nga balinamu akasente nga baburayibinze buli omu bamuburayibinze nga bayisibwa mu mbeera eyo bwetu ffe kyolina okumanya kati ffe kyolina okumanya nti ebintu byaffe byonna nga bwenaga byabwerera ate tuli transparent simanyi transparent mu Luganda tuli beerufu ebintu byaffe byonna tumeka sure nti omusango tugufollowing up to the dot oli ajja kukozesa ssente tuinfluencinga oba okuinfluencinga system kubanga amateeka twagasoma era tugamanyi bulungi ku fingertips zaffe okitegeera musango tujja gufollowinga up to the last moment era bangi nnyo bakifunyeemu yes tumaliriza kamalizire kino eri abazadde abasajja n'abakazi nga bazadde mu baana baabwe abazadde nga bazadde mu baana baabwe omusajja yakwata muwala we n'amuzaalamu oba mukazi yalinda mwana we ng'akuliridde siniya 1 siniya 2 n'amwebakako naye issues gyeziri eriyo awuzo kotangaze mufollowinga gundi ki ogwo gulwa musango tugiyita incest guli mu penal code yaffe ya Uganda era omuntu wajja n'atugamba nga waliwo ne Wino oyo bava tugendera ku Wino evidence tugenga sure nti tugenda naawe kuwa police ne tureportinga kubanga guno gubeera emisango gya criminal gye gyannagomola gibeera gya gavumenti ffe tuli buloya naye ffe tutula nnyo mu gino emisango emya gyannagomola tugenda police ne tureportinga ngaye nkugambye era olina okwekubira enduulu either police ekuli kumpi bajja n'otugamba ojja n'otugamba manyi saagala nammwe ku police banga identity yange saagala ebeereyo bantegeere ojja n'otugamba ojja n'obukakafu ffe tujja following up after okulaba nti omuntu ono taata yenna akikoze oba mama yenna akikoze asibibwa
obwavu tebugaana muntu kulabira kubeera na mwana we busanyi ono omuzadde sanyi ono ayinamu alitegeeza ono ayinamu yabeera ennyo n'omwana tebugaana tewali ssente wezigaana omuzadde olina okubeera n'omwana kuba omwana ono mwamuzaala babiri ssente zikolera bukolera so mulina okwenjoyinga abaana bammwe wadde oli mwavu wadde oli mugagga tulina okubeera kyenkanyi bampera enamba yo bayinza okwagala okukontaktinga maybe direct manye eri abamu gaga nze nja kugenda ewa madamu mwennyini bajja kunsangayo enamba kambasooke mbaweeyo obwereere kubanga abantu abamu gye basinga okwagala nooti 8 nooti emu 5 emu nooti 8 nooti emu 5 emu eyengeri nooti 7 ziri 3 6 3 48 banyita Agnes ndi ku Fida offices zaffe ziri Ntinda Ministers Village wotusanga yes mbeerawo Monday to Friday saawa 3 paka saawa 11 tubeerawo nnyo wembeera seriwo bannange bajja kukola kuba oluusi tugenda mu field ne tutuula mu bintu bino ebyennyumba bamugobye mu nnyumba waasi mufumbo ate babadde bombi emyaka mingi okitegeera tubeera mu field eyo nga tubeera tubituulamu ettaka byonna ebyobusika byonna tubituulamu abakyala bagoba mu nnyumba basiba fumbo tubikolako nnyo yes tubituddemu nnyo tuyambye abakyala bangi nnyo maybe olwala olijja ku ofisi yaffe n'okolamu interview yes tulina success stories nyingi nnyo CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ akaseera kabadde katono nnyo naye believe Madam Agnes ayina byayogeddeko nsubira byofunyemu byoba tutegedde bulungi kitigenda mu comment section oteekewo obubaka bwo nja kuba ate nsobola okuba nga ate muleeta nja kufuna abantu bano abafida tubeerenga nabo wano CRUZ exclusive twongere okukkanya ensonga ezo bulungi nnyo naawe ayina emisango era munamutuukidde Madam Agnes nange ajja kuba ngamba nti Alan waliwo yagambye bw'ati jangu tulabe CRUZ exclusive gwe mukutu kimukwali bulungi nnyo Sharifu mbeera naye okulanga tutambuzi tubatusaako emboozi zino oba naamuli agafuwana e Kampala nammwe abasajja nkimanyi munyigiriziddwa ebibuuzo byammwe mubiteekemu oba kuba ku nnamba yange eri ku screen yo